Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveerezo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75544314 beba Shukra Herbal Solutions katwe penge amazika go gaga no simanya ani agenda ogetika simanyi agenda kwetika bubaka buno kubukutusize kwa nange byasobedde dda sikyalina kyakola baleete nange kanetimbe birthday boy bambi birthday tugikuagaliza obeere bulungi simanyi nakumanya muganda wange mbeera kugamba buli kimu kikubeerere nga kyasanyu okyegera bulungi naye nga nkwagaliza birungi byerere nga nze CEO njagala obubaka bukutuukeko bulungi tulabe kakati kubanga oba naawe oba oyagala kuvuga kisimanyi busete ziizo simanyi penge happy birthday byantamyetamye dda. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Singa abalala bonna bakulimba. Kasito tuka ku ichuli. Oba otuse ku kisembayo. Buli kimu ngenda kugamba mbuno naba ndi biased ku mwana woni n'abaana. Ndi ISMA yogedde bya kwana. Katonda yankola bwati. Nkubulirirewo. Gwamanya. Kyenabulidde Daniela ne mu America jalo luto lumuluma. Yes. Nkubuli alimpa mubulidde. Kyokka kyayogedde Kasuku mbulidde alimpa nti ayiga amadinda ate agenda kuddamu yimbawa ayiga amadinda lese alimpa yandidde naye lwaki muffini
eddagala nennenya abaana mawulire abajja ku muntu ali ku ddagala interview omusajja tategeera omulabira ku malibu simanya alina malibu manyo gavaamu malibu ako si kazigo okitegeera alimpa katonda akwagala nnyo kuba walidde olina okufa gulesa asigale ayombera ssente simanye enduga yanzibye ng'oli ku kitanda abakuleka muwala omuwagudde Kasuku siri musanyufu n'akamu olunaku lwaleero mbuuza buli kyombuuza owulire. Okay, tusoose ne video ya musajja wange Brian White as a flashback nade mpita ku internet yoko nenjigwako naye walaba ku penge ng'ayina Brian White nga tuli studio samulabako Allahumma salli toyagala mulaba ekyo yatukola nga njogerera essaawa emu ne mba n'abantu kinaana nga nze asinga bakojja omugezi omusiru nga baba n'abantu aba andamaani aba bulumbu yaba kyoto yonna nga banantu 15 nga nze asinga okuvuganya ku penge naye penge bamuweereza omutwalo gwa $1 teri buloga yaddamu kwogera. Brian White nkutidde wokka okyanyamba ku mutwalo ogwo gwalemera mu Western Union nga yeetaaga luswidi nga yezaaliwo gwalosobola nkutidde oyingidde counter penge nangamba omutwalo gwange gulemeddeyo naye gwe wekka ayinza okugozigirayo kati awennewunyiza mezayo yagamba nti penge amanyi nnyo oluswidi oba yamala n'aluyiga neddedeeni mezayo yagamba dda kapenge kamanyi oluswidi nga kati ate nze avvuunuliraani penge kati nenga mezayo abadde kadi yemezayo oluswidi talumanyi nga oluzungu abaswidi abantu bannya bali mu Sweden nga tamanyi luswidi naye oluzungu lutambula naye nga n'omulimu gwewayiga gwa how are you fine tewali muntu agenda kukubuuza kirala ostampolingamu waguyiga omulimu gwo gwakugjawo bibokisi n'obisuula mu kyuma ekikola ki ekisakolinga kati wali akubuuza kirala agamba how are you babayi naye oluswidi nagenda neŋŋamba abaswidi nti omwana wange yanyonoonekako natunze ente mu Afirika asobole omuwa essente zino mwe temulina baana bayonooneka ng'abaswidi babayina n'agamba temina okusodde catastrophe nti n'abaana be catastrophe ne basayiniga penge n'afuna omutwalo gwa $1 naye nga Brian White anoonya ikyuli naye nga penge tayinza kundaga Brian White ng'atya nkutidde awoza kimu Brian White akutumidde Andai Brian White yalaga paleti ya billioni nempulya nga njagala kuva Sweden ngwe bugwe Uganda sasa rafa abaliwo Kasuku nze nali nkutteko nga sizange naye okay ezange nali nkutteko ku milioni 10 milioni 2 milioni 5 naye nali nkutteko ku milioni 10 benti nenziwulira ebitaano n'akawombi nze sente nyingi Kasuku zose ziraba wa Jamisi nga basasudde end of month nampita nga ISMA nga tunyumya nendaba ku nsawo zaaki ng'abantu babakwasa nga baleeta nti ensawo ne bagikasukawo yasiine n'endala nendaba ku nsawo eziwera 50 nga zijjudde ennusu nga zijjudde ssente nze nalabako ku ssente kati natawo Brian we yaparedi nga bwali obuwumbi busatu Kasuku kasa mutujje mukatono mutujje mu Europe penge oyajjayo omutwalo yatuula ku live ng'abala 10 nga weyewojja ati nga naye sifunangayo wadde akalango mukwogera noyagala obiveeko nga woba oyogera nga kasitaalaba nga live yetandise ng'atandika eyiye ng'akwata bukwasi mu makurona ne bawera 5 ne bawera 8 naye nga wakwogera eddakiika nga olina abantu 8 Brian White big up my guy big up abasajja bakulwana naye nga gwe mugagga waffe gwe nange olaba nkumatira nga wadde saaziri ate nkumatira ekyo kyo tekirivaawo wakikola kyaggwa wano nga ali Uganda pulaani yampita ne mwebaka mu katenti ne tunyumya nandaga pulaani nangamba nali nakwagala dda naye nga buli wembuuza penge angamba omusiru agenze simanyi kwera madaala amangu ago wali oyera madaala ate awakubatiza omulimu gwonna
Now, twogedde ku Europe. Aba South Africa si basanyufu. Wazze ku basajja bange n'obalinyirira. Bemba muyina entalo zammwe muzibu. Abasajja bange wabakutte. Njagala Agapista. Katisha King Shafiki. Agapista. King Shafiki. Katisha. Kasa de bank. Temuyina kintu kyadda kyemwankoze naye lwakuba bw'oyogere ku South Africa ng'olina gw'oyomba naye olina okugattamu abakola erinnya okututumuka vidiyo ebeere miningi ki fe babuloga tuyiwamu omunnyu kati Kasa yabadde munnyu oli omulala bunzaali oli omulala ginja yekitegeera kubanga ennyama ya alimawale yakona alimawale w'abante amagoba gandivudde mu mutwe nkubuulira naye abasajja bange wabakubye mbeetondedde naye lwakuba nti bwe nabadde nkuba tayinza kujjayo vidiyo ya Ichuli kati nengattamu Agapista kuba naakamulaba ne Bobi Wine okitegeera nemmanyi oyo munene nengattamu Kasa de bank ayina Ferrari nengattamu King Shafiki nengatta erina million years 15 kati nemanya vidiyo ejja ttunda nange mwenyini n'onkubiramu nongasebo zara siba Kasuku kubanga wakaŋŋamba netondera ali mawale ate ali ku looya olooya wange amuli buki bubi listen Kasuku amazima gali nti omusajja mumukubyemu akagege emirundi miki mingi akagege katambudde buli wamu bw'okatunuulira bw'otolabira ddala gaki n'ogaana Mukama Katonda si kino akati ga defenda njagala onalaba bamukubyemu akagege nange nali ndi awo nga waliwo akaleese akagege katambudde nga akagege n'ogeza okateeka ku TikTok y'ofuna miliyoni 2 ez'abafolowa kati ng'omujaasi nayimiriddewo mu butuufu nga nina okugattamu ab'e South Africa kubanga erinnya ly'oli ayogera liwewuka omusajja oyo si mwesimbu yagenda Pretoria nga muganda we yennyini amuyise ku kyemisana omusajja aba agenze waggulu wabweru mu galagi oba akebere kuki amusanga ali mukuweeweta mukazi we Viola tebakolagana nkubuulira naye kati mulira nkubuulira tebakolagana kati ekiriwo kiriba ekiti abasajja South Africa bagambye wabakompeyalinze ku Europe ne bagasebo Ichuli bali bayita gwe wekka kyova olabanga nabakompeyalinze mwali munkoledde ki muyita Kasuku yekka tukola syaba ne muyita kani Kasuku simanyi tugende muno tukugulire bino mwali munkoledde ki kyova olaba nabataddeko ki akazito ne bajiwulira Uganda tujule Agapista wali onkoledde ki ompiseeko mbitiibwa byo Agapista muleke musajja age Agapista on behalf of Ichuli ampisebo naye nga waŋŋambadde Agapista agenda kumpita tampita ajja kuyita tulinayo show mu December amumpite white and gold nga temunnampita tetulina December tujja genda ne muyitangako omuntu omu nga tukola babiri musosola nabakola ki kamba sojje. Okay, but that aside, so many things have happened this week. Nakulaba wasookera ku Daniela. Yes. Daniela ne Humphrey n'angamba nze kinaabeerawo okulinnya taata wange oba maama wange tugenda kwetwala ne Daniela. Owulira kati oba ayagala batayagala bali ku saidi yani ku Ichuli ne Kamiliyoni. Kamiliyoni twamulabula afune omukazi omulala omukazi alina omusajja walabako Kamiliyoni mu nnyumba mu America. Ne bangambi gyabadde aso ekiriwo ekifaananyi kiriwo nga Kamiliyoni ali ku dining n'abaana amusanga mu yuna ali mu night anyo ku buugi nga nannyini waka amusanga mu mall abaana abalabira mu KFC. Kamiliyoni funa omukazi omulala nze akubuulidde ate mukazi wa kitegeere okumanyira kuzaala obutatya. Daniela kati atuuse wakola ki obutatya kubanga yavolonga dda Kamiliyoni olemeddwa okontrolinga mukazi wo mugambe mu famire y'amayanja si yegwe first born si yegwe nyoba munene mu ggwanga mu famire y'amayanja mkyala Prosi ye muki yewama Kasuku nze kankubule mutabuliki tamanyiirwa nze ebimu ebyanjagaza okwagala abawala kulaba mutabuliki nga bamuwoleza ndawe yeddaga ndi muto okitegeera nga nze ndaba sinza wamuwala ndawe yange kujoza kanye nga ndaba maama akeera nayo zandawe zaani za mutabuliki sinti ajoga abakazi naye mutabuliki tamanyiirwa buli yidi buli lwagenda emakka aba agenda kwanjula omwana omupya mu maka naye yakibala nti abantu nga bwe basanyuka wayanjula omuki omwana naye majjajja waava mu kyalo emukono najja ezzana
ne mutabuliki tumuloopa kubanga ne mutabuliki ku ttaka mu Afrika tugendera mu ayirake okiwulira Kasuku bw'owasanga omukazi Kasuku nga tebakuzaala omu nga yikyuli mukazi wange kyasobola okyogera kuba banzaala omwana ogu mama wange mukazi wange newaba mulema alina omuwuliriza naye ono omukazi azaala abaana 7 oba 9 nga baki balenzi. Now Daniela yagamba mbusiyinza kukkiriza baana bange kugenda wajjajja waabwe nga sikola ki nga siriiko mu abaana bange mba protectinga ku mmolozi mama wa Daniela mama wa Kamino kikyakola abaana Daniela kyayagala otugamba awaka wakuliddewo abaana obadde okimanyi nti Devi yazaala mu sisita wange Daluvinya alina emyaka 2 mwegi talabanga ku sisita wange akulidde wajjajja wa mama wani wa Kamiliyoni abaana ba Ekke abaana bakuliddewo bangi waliwo abali mu university waliwo abali mu myaka emito Kasuku enkolagana ya Nyazaala n'omukazi gw'oli wasa teribera ku gudu ki terms. Do you know why? Mama wo protectinga Kasuku we n'oli protectinga mwami ki we you become the commodity between oli agamba mama wo nti omwana wange gwe nalera emyezi 9 ono ng'amugamba atenze gwendera buli kiro ono ng'amugamba omwana wange gwe nayonsa nti wayonsa wa kibuno nze nyonsa wa mannyo yes okitegese kyova abaganda bagera olugero lugamba nti obukya buziba bwenkanya omwana nani ne nnyina kubanga ku myaka 4 omuwala asobola okwagala omusajja ow'emyaka 7 ate nga ne maama wo asobola okubanga bbawe wa myaka 7 Kasuku gwe kizibu nnyo okwagala omukazi okujjayo ng'oli mwana mulalu nnyo ekiwulira ng'ensi yakkuba nnyo kizibu nnyo Kasuku okugenda ku mukazi ow'emyaka 65 naye omukazi desperate nnyo naye omuwala ali mu 40 years talina kizibu kyalaba musajja wa myaka 65 ekyo kyekyaleetesa olugero oluga nti obukya buziba bwenkanya omwana neki ne maama we ne nnyina whereas bakugamba mu Luganda nti okusanga Nyazaala we osanga amaki amalaalo the reason being that omukazi wakuzaalira Kasuku wasa omukazi waba wabulayo emyaka mitono agende mu menopause bw'ogenda mu menopause omukazi aluzinga fluid y'ekikyala kyova olaba abakazi batuka myaka 6 bamera ebirevu bakutuka empalaata n'atandika okufaanana ng'abasajja kuba eri fluid y'obukyala yakola ki yagenda era abakyala babeera banyiivu nnyo menopause zireeta obusungu kubanga olaba ng'ono akwekolezaako alinga gwe atabeera nkomuki mweyombeera now yagambye mbubaŋŋamba azaala omwana asooka nga muki mulenzi ne muzaala n'owokubiri n'owokusatu ne bamanya banga azaala omuki omuwala it is logical mama wa Kamiloni alina abaana abawa omuwala ogu mu balenzi bokka so alaba nga kiri ize oba kiri kyangu oba okigumirako dani embuto bamukutte afunye omusajja amukubye oba okitegeera as a parent can advise nti kola ki wandituzaalidde mwana mulenzi but is not God sinti kyakugamba ekyo kigenda okukola ki okuba Kasuku etoyinza giwanga nsonga message egamba mbu sitwala baana wa jjajja waabwe nga siriiko eri too big Daniela bwalowooza lwakuba si Muganda mukakwa mukakwa okitegeera ate takuze na bazadde akuze mu kiki mu kigo yes Kasuku yes akulidde mu kigo naye mu kigo teyalabayo yenna gwe yeegomba yagenda mu badongo now omuntu wobeera ng'ofumbiddwa waliwo ebintu ebimu bitumira kubanga wegambye nti olutalo lwa Nyazaala n'omukazi gwe wasiza telusobola kukola ki kuggwa Kasuku kyovolaba buli muntu akyuzingako wasobola okukoma naye enkuba yiyeze oh my God katusooke tukomewo temuvaawo yes mbadde kugamba Daniela yesebo eyo ensonga nno njiriko weekends biri nga n'ekimu ku byo twasazeewo Kamiliyoni omukazi bw'atandika obutakutya Kasuku ng'omanya omukazi akoze eki manene eki omukazi yagenda dda mu Amerika myaka emeka 2 gisuse namu oyo yafuna dda omwagalwa naye yejja atya ku Kamiliyoni okitegeera atandika osojja n'asojja n'atuka ku nnyoko okitegeera kuba Kasuku oli wano oli w'amaanyi
Ewamwe gwe w'amaanyi. Bw'otuuka mu famire tewalinako byolina goberera. Kasuku mwannyoko nga baawe atandika okwogera ku maama wo kubanga abaana baakuza si bakamiliyoni bokka gwe gye waaba akamiliyoni obakole ki obatwala yaabaayo tuyinza okwebuuza Kasuku oludde wano oyinza okuba wakalaba lonki za kamiliyoni zituuka mu mmeka mu 5 njagala ombuulireko benzi gye yagula n'agiwa mukyala Pros Chozenibeke ali mwana ogu yatwala dda maama we mu Germany, Sweden, Denmark. Wali olabyeko maama w'abakamiliyoni mu Dubai oba mu Miami. Ayina abaselebrity aba? Bana. Wali omulabyeko e Dubai kwolide. Kasuku, tulina okuba sinsiya. Tunyigirizibwa abakazi baffe ku bamaama. Kuba competition gambe terikola ki? Terigwawo. Naye waliwo bye weerekera ku muki? Ku mutima. Tosobola kukola sarcastic message bwetyo nti siyinza genda wajjajja w'abaana nga sikola ki siriiko eyo message erimu ebintu biki bingi kitegeeza okuwa obutwa okutema engalo okuba abaana okuloga okulya ebyawongo you get it so twagala Daniela tukugambe nti ne woba oli mu America empisa ya wano gyova toyombe gyotera okukola ki oyo omukyala juza okulwala enkya okitegeera ojja kujja n'abaana nga balina olaba jjajja okitegeera kyova olaba ebimu olina obikola ki obyereke nali nyimiridde naye ku nsonga ya wizo n'endowooza gyakola ki gyaliko naye ng'alinga anoonya akantu aveeko twagala okugamba kamiliyoni ekintu kimu omukazi yakulema y'omu kubasinza osuula bulandiyo mu tayimu ng'otusonda tupromotinga kivulu mukazi wovaayo bwati teri abakusudde kusinga mukyazi wo naye tukusaba ekintu eki kimu wekkirizeemu okyali muvubuka muto ofune omukazi omulala era wali ozaddeko ebbali yazaalako ebbali talina mwana baana bbali kamiliyoni amuyina mu Dorotia so nga wazaalako ebbali kkiriza nti omukazi unless you're going to move to America but I've always told you Kasuku omukazi gw'olya naye wano muteri n'omusindika mu America emyaka eki tomanyi umanya empowerment ali Bulaaya osanga omukazi wanjawulo nkugambye ninawo emitwalo 2 kasa ne bbaka gagenda okumpa bondaga kamiliyoni ng'ali mu nnyumba mu America n'abaana ng'ozitwala mu night avuddeko mu kisenge agenze mu kinaabiro fuka kyokka vaako mu kinaabiro ogenda ofuke mu nnyumba yo gye wagula now awo nga tuvuddewo twafunye Lwasa oba nga tunagenda ku Lwasa tusooke wa Gravity avuddeyo ayimiridde mu basimu Bebe Cool Kamiliyoni Bobi Wine n'agamba abo bonna mulengo yabamaze tebalina kye bamugamba njagala kusupportinga Gravity omutujju mu ngeri emu nti Bebe Cool ne Kamiliyoni ne Bobi Wine kye bakola Shanks VVD Implorando ne Rastachi Robu oyina okuba n'ekibuli mu music tewali ayinza kukubeereramu nga gwe teweekoze eki ekyo kyensinga okwagala kwani teyeetiirira Kenzo yaleeta nnyo music wa simplicity bambi za artist kyobola baba bayimba nga basitopinga mu makati kwagala bannayuganda muwagire nnyo Uganda music abayimbi abalina music etu babikola basaa yayimba buki buyimbi kati Gravity he has put up a force gye tuyinza okugamba nti abalala balabireko we can overcome the over 3 wadenga the fact is teyenkana Kamiliyoni Bebe Cool oba Bobi Wine otegedde point nti ekibuli ne Bebe Cool kye bakozesa okuba bashanks VVD era nga bashanks bagamba nga baana batabatuwa kitiibwa biki okitegeera but you need at a generation every generation creates its own what generals kati Gravity ino standing tall ne kwegatteko n'abalala bekkiririranya ne waba ayina ensonga agijjayo tagikola ki tajijjayo bituse babogera ku Bebe Cool anti legend anti nefena tumuwagira naye nga muli mutima gw'okirabira ddala baagala mugamba kiki kituufu
So bano abantu abagenzi batambuza akantu simanyi twegatta azifu bava mu ndemu ey'abanyaabo. Music teyeetaaga kwegatta. Gowona okuba yiti ne ziyitirira balabala bajja kukola ki? Kwegattako. Do you think Puff Daddy, Jay-Z, Kanye West balina okugamba mbu twegatte? Bamaze kufuuka ba billionaire. Actually bali kusai kubaka Jay-Z, Puff Daddy bali ku East. Bali ku West. Then ba Tupac, ba Dr. Dre, ba Eminem nga bali kusaidia. Abo nga balwana biri physical nayo badda mu kulwanira mwaka awo. Buli muntu yamanya wakola ki. Buli muntu yamanya era actually Jay-Z ye ya hiringa ate ba Eminem, ba Dr. Dre ku Super Bowl. Bajje bayimbe. Kubaka kibeli organize nga bonna ba billion ki? Ba billionaire. So music teyeetaaga kugamba bantu we need to unite. We need to unite. What you need to do is to produce good what? Good music. Music kati bana boy tomulaba ko manya Wizkid tomulaba ne Davido bakolagana tebakolagana naye olwokubanga bakola hits eziri global balina level kwe bali abantu ulane bogera O2 DJ Khalid yakwata Nicki Minaj n'amuteeka ku beat yemu naki ne Cardi B ne Nicki Minaj bogera it's music so gravity moyo aspect muwo obuvumu alaganya obuvumu okumalirira okuba mu femo ino okubanga okola ki omalirira. However, the fact remains constant tannaba kola ki tannaba menyawo. Yes. Okay. Now netugenda ku Lwasa. Lwasa happened to us weekend. Yes. Lwasa yali agenda ku mukolo. Nebanga Lwasa togeza. Lwasa wefuge webereremu beera joli. Kali nasemyela nga ali ku Facebook akolimira abawala be munyonyo. Yeah, nega Lwasa kitufu kiri nti n'olaba nze mbadde biguddewo basibibwa maki matu bili orchestrated. Buli wokola brand nga nyimpi yeetaaga okuliikiriza olina ogiriikiriza all the what? All the way. All the time. Mpanya abantu example simu kunyooma ne kuga nti Mama Fina alina okulabikira mu image ekola ki? Eyamba. Njera senga abantu balwawo okumenyeka balimpa abeere kalaga ne banna esi yabadde ki okitegeera nga wanoteeka milioni 5 mwana akola kesi z'abafu olina omubuuza embeera ekola ki ekitegeeza kiri prudent kugwa okumanya mount y'abalwadde egenda mu ddwaliro. Now si papa yasala image nti muki mugagga alina olabikira mu kintu nga kirimu okukola ki kakati the same time Lwasa bw'ayingira mu business eno yayingirira mu image ki si mwogezi okitegeera ba socialite abasembayo tabasobola socialite anywera ku chupa wataskalite okitegeera kakati bano bashampopo tabakola ki tabasobola kati n'agenda mubajaguliza ku kuleti y'omwenge n'asala image nti ebiwala bikyanguyira bano bankuba ejja okitegeera nywa nkuba ekola ki ejja kati awo ne mugira ba angel kati ne TikTok zajja osobola obuildingira fame ku Lwasa be bano abawala bojja okola ki olaba kati genda osachinge ku Vanessa ku TikTok olabe okitegeera kati wamaanyi naye nga teereka ndabaziza bafana nti nabo promoting akweno fame gyakola ki ba Johnny Black aba Johnny Black nawonyiza gwe yayimba Vanessa sembera bw'okiraba omusajja avudde ebusoga nga Johnny Black. How could he imagine have slept with a girl like Vanessa? Not forgetting influences abafana okitegeera fame ekyo kyekola ki kyekola but Lwasa ojjukira omwana eyekuba wano 3 n'oŋŋanda ne gamba eyo siki 3 ebyo bya gundi osobola obisikekinga n'olupapula ng'olutaddeko ebizigo oli n'akuba mu kkala kati projekiti eno etambula bweti yawasizza kyamuganye kiganye Lwasa anoonya kirala era ba propriate olaba after that bateekawo message nti abakazi babawandiikira bagalani Lwasa kati abatambuza Lwasa mweno industry ya social media eno image mwe baagala omukola ki omuvugira awuse watermelon simanyi alina katono nga jakapemba simanyi kati afunye Vanessa kati alina ekirala okitegedde naye ate ne government togyerabira yeetaaga omuntu nga Lwasa
amidst tweets n'ebigenda mu maaso Lwasa comes up with the what? With the diversion. With the diversion eri pure ku bwongo bw'abantu nga bwe bakola ki bwe balowooza era abantu section nnene erya promotion ne Kenya bo babadde kwani Lwasa. Do you get the point? Yes sir. Kintu kya Lwasa atolina engeri gy'okidissectinze. Ye kati buli bwe balanga jjukira bwe twandibadde nabo kati fezi eri yakaddiwa ISMA full figure kisa kya Mukama Burundi yakola ki naye full figure si musanyufu yagambye Mawozi project simamo 2026 mujja mwerondera ye tagenda baako mu banoonya bululu owulira yagambye nti bo bakola abafuna balala they side line kati omala kikasuku nze sigala nkola nze sina sente zefuna mwena ali I can tell you. Naye kimanyi bagala n'ekyawe nve muki mwena alemu bagambe aha muleke kuba lwate bakozesa naye olwa individual friends nsigala nkola luno lwe lutalo lweruwero luno lwotulabamu lwe luki lwerutalo era wali mu maaso tewewunya nga tusitula ebizimbe newewunya ISMA yalimu apartment kugwa Museveni kuba tugenda mu National Progressive Movement si mu NRM NRM tusaze bikoze eki biwedde kati tutunuulira luno olutalo nga bali bwe balwana mu nsiko nga bano bali mu kibuga bawava munno nga tebamanyi bannadduli kye baliko bannange naye ng'omusajja yakuba tweet ani Muhoozi yes waziraba tweet naziraba ziri sarcastic yaleka eyitale but also defaming nayingira Kenya ziri defaming n'ekirungi yavaayo luli n'agamba nti abantu okunywa omwenge tekitegeeza nti tutegeera his father delegate Kasuku so babiri abantu betumanyi abanywa okuki omwenge omuntu gwe mmanye yali asinga nnyo omwenge ng'anywa ate gwa bbeeyi ye mugenzi Mutebire nga ye Governor Bank of Uganda mwabatakumanyi bifo bya mu kibuga wandiyiseekanga ku Sheraton buli lwaggulo wandirabye Mutebire Bulu Lebo nenga ye Governor Bank of Uganda nga yatukumye below poverty what lines amid this thing economy mbi nnyo Mutebire yasobola otulwaninga emyaka ameka abiri therefore era kati olaba ebigenda mu maaso yes taliiwo naye tufukamidde therefore yali ajustifying however sinza wagira running officer kutandika tweetinga tweet bwezityo ku government eyakalondebwa mu Kenya ba neighbors twakasafalinga Rwanda esala lya Ruto munnayi bira bwetyo nga edda mu lusuubo tetumanyi oba neebaayo okiwulira ate nga ffe baali batuyise okiwulira kati it is unbecoming of a general ng'ate tewali musirikale mulala asobola kikola mu mbeera gye tuli muweewala nnyo okuteeka abajaasi banno muki mu layiti embi bw'okola ebintu ate nga bo babikola babatwalyawo emabega w'emitayimbwa but nevertheless abaana ba president bonna be tulabye bakola ebintu ebiri ki crazy batabani b'obota abo boolaba bakena nga baleeta pikipiki awo ne bagyetolooza ku Bank of Uganda n'ajjayo pisto n'akubako amasasi mu bbanga n'agenda abo bakena gwetewayo mumuli baana bato abantu bonna abo batabani ba Moyi so wano wogenda mu ono wa Guinea Bissau Museveni abadde trainings abaana n'empisa ki ennungi era newankubadde Muhoozi akoze kino si yalinayo ebikolwa ebyaki ebitiisa byetuyinza okugamba ng'ogyeko ekinene kitwalaba ekyakakwenza naye ekiri ani proven okitegeera only remains under accusation from kakwenza naye tetulina omwana wa president Museveni akoze nnyo biki bikolobero so president avuddeyo neyeetondera Kenya mu diplomacy naye ate n'okirabamu engeri endala the way it was sarcastic oyinza okulowooza kyabadde orchestrated divert them to Kenya bagenda respondinga back nga bamupromotize ku bwaki kuba jeno kitege ate mu protocol omuntu waba yayogedde nga commander land forces noddamu complaining nga bamugjeeko point batakyakola bali bagamba ba government naffe byatunyamiza netumukola ki netumujjako but abalabire ewala eno gemu baali bagikola ki bagiraba nange nga mwendi ate naye yennyini yes ate sirimu alowooza lwaki munaku ndi ku Museveni
Ndi ku Museveni tewandaba mu birthday kiki weewuunyamu nali siremedde awaka sente nafuna naye bankuba akabali bangaba mu gavumenti eddako toobeemu nomanya kabulinga ne transport nabasanga nojoozi gali Kabira waliwo omuganda wa Museveni kyali wange atali Toyota Emma atali Emma waliwo Alex Nzeyire Nzeyire ali careful ennyo oyo muwanvu omunene ngeno alinga Salimu ayakolanga Salimu oyo bayita Nzeyire mbandi Kabira awo nalina kandidate wange mu Yala lwakuba teyayiseemu nowange teyayise nga tuli awo tuteesaamu kino kiri najja Kasuku you man I saw you on TV you were telling us we didn't give you money you come I give you money nasukugawe mumumanyi ekigambo kyakwata ku mmane musobola okwesalirawo ekyaddawo mane ya ne emya kati goli muganda litomanyi Luganda ekigambo kiyitisa kiwemulamu tekireye kiwemula wetuba tusoma mu primary ezaali ezedda osoma ennyukuta ma neya ne e maneya ne e naye gweomanyira ebigambo by'ekiseegu mulembe guno katuyagala gattawo bibyo abamanyi Oluganda kyo bakikolaki sokopa ekisumulizo ekyo ongendere mu mmotoka ondeetere shukura habo abantu baagala kulaba shukura habo kakyebambi bakoyo muwulira emabega wano wansi waliwo akaveera ka bbulu kalimu habo zange ezo ozireeta enziraga abantu so naye ze okawokawo enjo okudifaalinga n'abantu waliwo ebintu nze byentera okwagala ennyo okulabira mu common sense abantu baavayo ne bagamba akuzizza mutabani we yandikuzizza ani bannange okola kandiweya n'okateekako Yusufu Anisai nobaneka Saluni noteekako mbu ISMA Anisai oba otegeeza nzawo okawokawo enjawukanira nze Museveni agenda kukola ebintu bingi byesitajja kukkaanya nabyo waliwo byankoze byesitakkaanya nabyo naye ekintu ekikwatagana ku taata n'omwana buli omu ayagaliza wuwe naffe aboogera ne bakukwasaamu era mutabani wokuwa nekirala kyetwagala okugamba mutambula mugamba Museveni abbye eggwanga n'alimalawo katoyagala sikiraki maama we bwafa nga talina kyalese ku nsi olubugo baluwaani olw'omunju olubugo baluwaani baluwa neiba era bagamba gwennyini nnyoko talina kyakolaki kyeyaleka lwe luki kwata olubugo kati waba Museveni eggwanga alijja alimazeewo oyagala sikiraki muleke awo olubugo omwana we zawo kawe enjawukanira waliwo abayogedde era kati kuba Museveni teyeetonda naye Museveni yeetonze diplomasi nagamba era kati yeetonze azaala ekibi taata wa Wininwaji bw'avaayo n'awagira Wininwaji taata mulungi Gashumba avaayo n'ayimirirawo muwala we taata mulungi naye Museveni bw'avaayo n'ayimirirawo mutabani we taata mubi nedda nze nkyogera kuba nange bw'aba mutabani wange naye n'ekirala kasoko kankubuuze Museveni tumutya muwooza atya Museveni ngaffe bali balaba taata waabwe informale gw'omulaba ki formale Kasuku era omwana we azannya naawe n'akulinnya ebigere mu wana daddi biki omuntu omulaba kyatayinza kukola nga ne mukuba otambula ogamba nze Kasuku sikwata mu kirevu naye muwana abeera muli n'akisika omwana we akulaba informale era ne muwoozi taata ayinza onyiiga naye anyiigira mwana okigeno anyiigidde mwana oba ekitegeera so kati bamukuzizza kati fulujeno yatugambye pate ejja ku kibuga Kampala era tugenda gibaamu mu Kampala road tukukwate ng'olina akakofiira nti osala you will know otajiju wewe sana ukano kucelebratinga jeno abakoli misigalewa wako sigale koko limile musimu yo nabandene pastor bujigo nangamba abana bankolimiranga bakyaliyo nga banga sitegeera anti manyi yakubye kololo namuteeka wali ugambi nangamba abana abankolimiranga bakyankolimira pastor bujigo konzi bawola pastor bujigo ye generation chi pastor chenagamba bana abasajja ba building down up mumwagala funa up chi down musoke mufune president ate mulowooze kuba agenda muki mu bitundu ebirala bano bo kye bakoze
bazze bafiitinga ebiri wansi. Pastor Kayanja yabadde pastor wa Museveni okuva mu 86. It is on record. President Museveni yagamba Pastor Kayanja amurecommending abantu ng'akooya ababbi. Pastor Kayanja yali recommending erinnya lya Kajina. Kugamu gekola ki? Gemanyi. Okufuuka omemba waki? Wa Yunula. Era Kasuku wegendereze mu government ya Museveni. Bw'osanga abakazi abasinga nga gandi mulokole was recommended by what? A prominent person in what? Church gundi settings. Hakati mweno Muhozi weyaweza emyaka 45 wadenga sister we pastor baleta pastor Bujingo. Kati ekyo kyaviirako Bujingo mukuba ennyo basennyonga baani kubanga kyali kimaze okulagala iti ono ye generation ki ono kati ekintu bwe kigenda okuddukirako anga olaba Pastor Kayanja waddusiza emirimu gya President Museveni Pastor Sennyonga Pastor bali abaki Kakande kati ono ye generation ki Pastor kyobola nti Kololo yakoze eki yajjudde nakugambe luno olutalo tulwana Gasumba tebamulabireyo olwo tulwana abantu bali mu lutalo bakola ki wakyali mu lutalo lw'ensiko gomanyi naye ffe ono tukola ki tulwana naye ebintu bya social media olusobera ku social media yako nolowooza nti ensi etabuse naye nze nange natidde Bujingo yalanga ebyo ebintu by'ekkololo nga musajja wange tekiyimulye ate kisobola bannaye saa zaagenda owera 6 nga kololo yonna ejjudde si nti nejjulako ebitundu okuva eri ku malaalo okutuuka eri ku Afrikana kasuku kankutegeeza abantu si basiru. Listen, Mickey Wine yabadde ku kivulu kya Bala ewa Gravity. Yes, naye abantu abeepaledinga ne Bobi Wine tebalina nawe bayimba naye baga system ye tuganye okola ki Yanga Mula yasinga obeera ne Bobi Wine osinga Mickey Wine. Why aren't people watching Yanga Mulozi waba ategesi talina wooli mulaba wadde kaposta era naye yagambye abantu siyimba lwakubanga system eriki volongoto akanyumiddemu yataddemu nti abayimba be balya mu lulime ne luki ne muluzise Mickey Wine Mickey Wine obi wangoyo ayimbe wa Pastor Bujingo n'ayimbe wa Balamu ewa Gravity anti abaana ba Bobi Wine bavumye Gravity okuteeka Bobi Wine mukaki mukamwa nti the reason lwaki teyaendosinga show ye lwakuba yali promoted by abanyampi ba Balamu era bamwakyuzinga okubanga ali mu baki mu banyampi naye nkugambye nti Mickey Wine yayimbye ewa Gravity ekitegeeza abantu si basiru Yanga Mulo tebalina music. Yanga Mulo asiba ne Bobi Wine yapostinze ekifaananyi kya muwala wa Bobi Wine ngali ku birthday akulaga ekiriko abantu bamekanze na postinze ekifaananyi kya muwala wa Bobi Wine kiriko abantu 1,000 wali kutaka ekitegeeza gwe newe weesiba ku Bobi Wine abantu basobola oku-identifyinga your importance as what? An individual. This is why ba ediyawe baddayo mu kukola mumbali era Daxi Vibes bo bayimba government BS yakyalayo okitegedde yes kati point ya Gravity Balamu yategese ekivulu naye kugaya Mickey Wine yayimbye mu kivulu kya Gravity ani yamusasudde simoni musajja mugezi Ichuli nafuna nya mu P7 abantu bwenjogera wala bagamba zakolera ki tusoke tuogere kuzifuna nyoge tudde kukola ki kyezikoledde kati gwatazifuna wafuna mmekeze zineke zikoledde lero mbadde nina discussion ne bakyali bange nga andi lero gondi Makerere 100 years today. Yes. Olina ngamba Kasuku nedda Makerere yagwa. My friend, the great Makerere Jifeko 100 years nze namale banga lye nasoma nze nga simanyi nti okusoma ennakawa
fenga nakawa tujita institution Kyambogo nga tugamba extra secondary school nze ISMA namale banga nze sikimanyi ngo ngambo tatu wavudde simanyi mbala era nga tujeregabe ayo kwayo fenga tulina nekitumanyi ku muntu asomya ayo nze ISMA ngatoliza yiberira nze ndiwa Lumumba nze sagana kulina n'abantu bava mu institution ndala nze manyi kyo wasoma nze manyi kyo babayamba simanyi max tezawera just after time ebintu bigeze bikola china yero Lumumba nze ndi wa Livingstone nze ndi wa Lumumba kati omuntu omuli ba president university ndala kye yalese ba president njakalanye Victoria University neti natuka mu kwota yaki ya Makerere munanga 100 years ziveko tuina great leaders Kibaki bani muse abasomedde Makerere ki University tutunira kuwaje bakola so Makerere University nze ndi alumni waki wa Makerere abawo mukati mu nsonyiwe basonyiwe sisomanga yo kati jireketo jikuba ate jikubye nasomerayo kose kasuku kati wenga Kyambogo ensonyiwe sigamenti ebintu byesomesa sibiki sisomanga ko Kyambogo yes technical schools mu nsonyiwe nze sinasoma kuba block teko simanyi teko kuba musomali murubawo does it need to go to school Kyambogo no yalinga polytechnic yes abantu abasoma ebyeddiini Arabic simanyi Islam ne divinity sinza mana myaka mwenda nga nsoma bintu bya muggulu byangu byategeera yes nomala bisoma ate notaliyingira nowanga ogenda mugeire nze gambe teri muntu yankuba kibakoza swala nga n'omukazi eyafumbira omusajja ono yani ono mukazi wa uma yani Sophie Gombe oyo sekati abantu abamanye Kurani akubira ne mu nsonga gy'okoze just mu kufulumya ekigambo nga tokirese bulungi Allahumma salli wuli wali atunda chapati ku igotoli yafumbirwa Samu Gombe kali ku bya dini bebanywa beyiriza ala isimo musido ni musido Kwa tatunda chapati ainawo edoka liriyo byomutimba kati muli chapati chizo kwa muli bubezi ti nazo boboza ate toyitawo mirimba atega butezi yegeri isima jambo kuleko nimba chapati zesiye mwenda nezigabawo mupaki ne waso lita bitufu wali ayitawo nzista pakingawo bati mutimazekere mututeka butezi Sophie yakutayiza nayenga mwagala effort gyakola outside of sikwesiba ku music wabaganye tundo obumonde chips liver okitegeera yes kanda kazogebisewo shukra bada itwina tap send abawereza sente around the world gendo downloading app eyo bagita tap send kweri ku Android kweri ku iOS osobola okubeera ng'okola ki ng'ate oweereza sente promo code kasuku Arapex Tile Adhesive yewe nabadde tayiro westandison nyenya mubulange ezabulange tebazikola kugundi wano ku Masengere mufune tayiro za adhesive funa Arapex Tile Adhesive Masengere waliwo ezaali zinyenyeza nga zikaaba naye bangamba bazikola simanyi bazaddamu eyo Arapex Tile Adhesive nibwe sayisizamu Haji Jafari nkubira ku simu okiwulira abantu bankubira bagala njogere naawe bakubire tonkubira nina abantu bangi abakazi ababagambye nti okola ebintu byobakoledde mawano naye bankubira gwe kyoba otukolera Haji Jafari asooka akwate eyiyo twogere naye nga bayita mu yiyo twegatteko ne Haji Jafari wekubira ndowooza abeera ali mu byoto essaawa eyo amandoza bagenze kuswala 0700 398888 ye 0700 398888 Haji Jafari Musa wiki ejja tujja munoonyaako tugende now Shukura Habo nyakulaga bintu byakola eno bagiyita money power performance libido vitality si abasajja y'abasajja anti nnaku zino ndi wa ddakiika ezibampamu eddakiika naye okusande nali yasula wali eddakiika 3 namukuba mulangezi
Never muntu nina uliafa wowe ai wowe ninga datikes ninga isibawe awe mbaba banonyachi kiwakole bintu birala sawe Mungu oli kumuntu datika tena uliafa osekachi ngoli wa awa bibi Shukra hapa solutions muku byekola ekujja ku dakiika 3 kati oli kumeka 5 dawo ndezi mukitundu ndaleta za kwerongosa ngamumaliriza nenze nawulira agamba wowe ayi nenga mutuusi eno wata syrup y'abakyala ekoleetya kasita oginywa omusajja omugambirawo oginywa notanywa kugabuguma ekiveera kirina obbaawo naye nga tomuteeka waggulu amazzi gayinza ozitwala toganya omusajja n'atalaba ku mazzi ofulumye n'emigga yajja n'ekipiira eyo namugamba ekipiira waleese kyali tumalirize abaleta ekipiira neyesookawo n'ogenda okuvaako nga bukwakkunowa munna ekipiira oyite nakyo kyabwereere kozesa kano kamotasira ono yekyebambe majaani gabeeranga majaani osamulayo busamuliza oti ogateeka oganywa kasita ogaziyo oti ng'owulirirawo nti yeebambi musajja ng'ategeera banyazaala bakutuvaako kyeri katunoonya sente zirisa bawala baabwe kati baddembe kima bawala baabwe oba okutukkiriza tukole sente kano ka pooling gel abakyala waliwo abamu naddala abali ebweru zimanyi okuddayo nobanga ddayo okufuuka ka bebi nabo mu winter pooling gel yiino wano noddamu n'ozisika bupya nojabu ointment naye yiino akunoonya sente zesimanyi obannasika z'abantu bamumanyi naye nina okukuba obulango bwono omukazi ansasula bulungi sengoba naye nina bembadde negoba bantu abe babegeeri kano ka widi oil okawulidde nnyo kawidi oil okateekayo eri kati ne kastimulatinga ate musajja omusajja n'abeerawo ng'akoonaakoona enjagalo temuyingira widi oil kyekyo wakaliwa kesitalaze ISMA obulaze waliwo kano kawomu sweet and tender 3 in 1 sweetener sweet warm ne tight naye bw'okagula weegendereza abakozi bemujja mu kyalo ojja kudda akanywedde gayaga ecupa alyoka akole effumu likaziina otegeere so shukura habo mukubireko ku 0751 844314 ye 0751 844314 bakudelivaringira bali katwawo osobola okuba nga bakubirako ne bakudelivaringira wooli n'abali ebweru w'eggwanga nabo basobola okuba nga bakola ki nga bikuleetera so byebyo nno alimpa wamwogeddeko alimpa nagambye kiina kyetayogeddeeko kirabo simanyi oba alina malibu oba yavuddemu amanyi bwatyo bwali si accident bwatyo bwali ekyalimpa nze njagala kyogerako nga oyogedde ku bintu ebisina wantu wendala nabyogeddeko nina gayi yankubira essimu ku Saturday nga tuvudde ku show actually sendi ye yagirekodinga nogirekodinga gayi n'aŋŋamba nti alimpa bagenda ku kizinga ye yali awa version ye gyalowooza wakibagwa ku accident eyo ng'agamba nti alimpa yagenda ku kizinga n'enkima kati bwagenda ku kizinga n'enkima nga ku kizinga ekyo tebakkirizaako ki oba ekizinga kita 0 ka video ngenda kabalekera ka audio kati nti n'agendayo kati bajjajja b'oku kizinga ne banyiiga okitegeera not my words recording weeri kati ndowooza oba yadde akyalimu omufini oli nga bwogambye naye amuyingira bamubuzaliza ebyanduga nno understandable. They were more of the same fracas. Nekati nawulabye ku byakasuku simanyi yagamba nina enkima kasuku biki njagala gamba bwenti twala eddagala olimaleyo oddeeka mu minitime ng'olyeko ogira oyiga amadinda
Yes, kwenga kati oli mulwadde okulumba media gye weetaaga. And ensobi yavudde ensobi kati problem olusebeerawo ku bantu abasinga. Why are they taking interview from him ng'akyali mu hospital? Abamawulire balina okukola amawulire. Naye kati problem ebeerawo ISMA abantu abasingira obuzibu nawe okibaddeko emirundi mingi. Olina kukubira nga abayisima wayogedde booti. Obanga akantu baakasazeeko ku internet. Olina asalako akake kayagala akali controversial ak'ekisimu olina anyiga ogenda omuwa full video kati ono ndowooza bagenza omuga nti kasuku yaganze ngambye abantu njagala kutwa alimpa benefit of what doubt nti kituufu ali ku ddwaliro ali ku ddagala nenenya abamujjako ki interview mu butuufu oyinza omulaga ekintu nga tayinza conceptualizinga wali kikoze eki yekivudde wabula osazeemu kaki kako njagala mwagaliza okuwona nze nange mwagaliza kuwona ddengulu ayige n'amadinda naye agenda lwawo ewaana anti kwe kuyiga amadinda kati kuba waanaawonera ng'alina nyimba za kalico kino eziri modern naye nga bw'oyogedde wali ku gravity ne wano weekiri bizinesi eno eya entertainment gye tulimu teriiko mukulu teriiko muto okweryako twerya olyakuyingira n'akuteeka wali however there is one thing or two ofuba nnyo okulaba nga togenda ku sinking side oyinza omuli ati n'otubira kubanga ISMA wakumanyinga mwogezi what you justify yourself with now is numbers the moment you lose numbers you are gone kati bw'obanga oli muyimbi bato yonna gy'oyingira music alina okubaawo okuba enduulu eno z'okuba zonna music waali alimpa yimba olwedde wano wagwire ku accident babadde bamulaze wano ku TV mu bantu abamala eddakiika 15 mu feemu ng'abuze kuki ku simu kyangu nnyo okuyimba kirala nnyo okubeera mu show business bantu bangi abayimba obuyimbi nagamba nti Chosen Blood mu kuyimba obuyimbi yakolaki yayitawo tamanyi kabakko naye oyinza onoonya posta eziriko Chosen Blood ne kabakko n'olaba ani asinga oba ku posta nga kabako yakola ki yasinga because showbiz kirala ne music kiki kirala so manya nnyo game gy'olimu ne baani ntalo z'otankula sandi yagadde weekaalanule ng'oli muki mulwadde naye katumusabira owone nawulidde bakutadde wano ewabali baawo ewamigayaza ejali okumuyunga ate n'ekirala most important ebino byonna nga biri awo bw'aba amanyi nti yatwala enkima ku kizinga nga tebakkirizaako nkima kino nkikugambidde wano kubanza recording enagirekera abantu yaddakiika 6 ng'akakasa ng'oli anyinyonnyola nti bajja n'enkima kati bino ebisigadde byonna bigenda kubeerawo naye alimpa bw'aba amanyi nti yagenda n'enkima nga oli kyayogera nti bajjajja tebakkiriza nkima yasaddaaka Lady Grace genda weetereezi kube obuzibu bukyajja obutali buno kuba bino ebirala ojja byogera kasuku siina magezi siina ki nze era nja kuba ntudde wano ga nsangewo amawulire nti ate yabadde atambuddemu baati n'agwa n'amenyeka kati yamenyesa ensingo kati yeetaaga ate emyezi emirala 6 ng'ensingo eri olala agambye okuyiga amadinda waayo obutuufu yiga amadinda natereeze bajjajja baba yatwala emikima ku kizinga nga bwe bagamba bali naye bwe batewagitwala si bigambo bya kasuku ate kasuku ebyo byonna by'omugambye yakabiwulira emirundi 10,000 nga yeyongera weiti bwali enkoko 10,000 zejuzi bangambye siri muganda ne bangamba ndi mukiga era naawe n'alyawo enkoko okwewonyero lyonna n'alyawo enkoko n'alinnyamu ennyonyi okwewonyero lyonna kati azise waali naye abasajja bange baleke bannange njagala twala mukisa guno mbagambe bwe nti oluusi amasasi we gakubwa mu lutalo mubaamu kolaato ki damage mu butuufu kiri nti abantu b'e South Africa sibalinaako buki naye oluusi n'abantu abamu mweteeka mu lutalo nange ne zinnemerera okukola ki
olwana kati tubadde mu good terms omusajja n'atankula looya nawe simu z'abalooya ozimanyi owaye be banaakuwolereza banvuma oserise nenzijukira emisango gyenkola ki gyendiko nenzija mu ffuulu ki wabula njagala otuusa okusaasira oba okugamba nti mukulu wa gapsta mukulu Kasha the bank King Shafik simwininaako buzibu naye ekyandeetedde ekyo gwe nabadde njogerako nga munafu nnyo ng'okuteeka erinnya lya South Africa waggulu nina okwogera ku mannya amaki naye aba South Africa nabaye nabo bekompeyalinga ku Europe babadde ki bajja kwekompeyalinga nnyo kuba Europe obuzibu mulle mani thinking omuntu yenna ali believing mu South Africa because mu nsi gye tuva tewaliyo system therefore we cannot believe in a what a system omuntu wa system bwakunyonyolera system onkyogamba mbozi ya system ene bwaddi okitegeera kuba bano bakulagako okiwulira bisawo byeki byesente amaaso g'omuganda gali muki mu ngalo kyobola nti abantu abali America London kyasinga okuparedinga luwaleti n'alubikulaga lujjudde card master card fero card ISMA card kati omuddugavu yetalaba ku kintu kyayita ki kadi yamanyi cash kajwala bana South Africa bana bayaye bava mu windo ne ku Wilson ki road bana bagolese bukadi bo tebabuyina kubanga basinga system bagikuba kubadde obuki obukodyo kyakola lete emitwalo 19 ekya dola mu nsawo teri muna Uganda alidda mu kutunula kongo ova America ova London ova Europe nawo batuwangulira kati n'emmotoka ensi yaabwe yasembolinga kati osobola okuvuga SLG 500 eye South Africa oba eye Germany kati omwana South Africa oba okyaginyumyako tebagijja Germany n'aleeta South Africa kyeyune abana Uganda tebabuuliranga ebyo nti ate sibanye eno yeeno kyebalabye kyebagenda nakyo kati ate bano ne baba kumpi ng'osobola okuva eri ng'okubya emitwalo buli bbanga wabawo alina ekisente mu kashi n'owolaba drug lords mu America kakati banaana South Africa ne bategeera okulya eki eswaga ti Uganda genda iwa champagne kati ate oba mu Europe what are you doing? The things are big. How do you polish your pay? Kumbe balwana eswaga ya Uganda. Eswaga ya Uganda ki? Dala nabe tupa ya sampopo. Abalala bo bamenyewo. Naye kati wodda utasowe enywe soti. Roda mwala walima namakula ina wane erinnya. Naye mu America wamanyi. Oba jabeereyo. Naye wana ina erinnya. Naye yepaledinga nga European akwataka duhe. Fetulinde kumbaza mukisa tulikuwa na abakitoko mubere bulungi mweraba Hello Owaayi sikuwulira bulungi okola ki yogera kale naye sikuwulira bulungi alimpa ne batali be bakola ki soko beereko katini banaye musozizaawo kaawo mutuyambeko mpulisoolo owulira muleekaana omanyi bakola sports alo baali bazze kuyimba ku kizinga kyawa dulu ziru aha bakwita ku kizinga bakiika nkata babagamba mulaga wantu kugenda ziri ekyo ekizinga tebagenda kona ki nankima bakyalika nga bagaana nga bavuga eryato baba bafuuka bwebati nga babagamba batikebe kino temujja kupaakingako eyo enkima yammwe baali balina enkima baali balina enkima ekizinga ekyo tekigendako nkima nandiga ebintu bibiri buli kizinga bulamu mu buzinga obw'enjawulo birina ebikizo byakyo nga tebakukiriza genayo na bintu bimu waliwo ebizinga ebitagendako bakazi waliwo ebizinga ebitagendako bijanjaalo
nga nebegenda n'ekijanjalo mu lyato ebyabulungi banyiika nebibattira waawe nga temunnatuuka kati kyalimpa ne banne nga babazaayo nga bagaana kapala omugagga omu nga agula amasukaawe ng'abawa agamba eribalese mu mazzi eyo basoka babazonge kyalipa ne gurupu ye yonna yonna nga bonna bali mu kunywa njaga ng'omanyi abavubuka bwe babeera kati bwe babatuusaayo ku kazinga ekizinga kye bayita kiringanga dakika nga 10 okuva ku 0 bwe babatuusaawo nga waliwo omugagga w'enja bagamba mubaleke bajje ekinaabatuukako ne bamanyi kati abaganda ne basooka ne bagaana ne bagamba nedda agenda tuleetera obuzibu ku kizinga kubanga okujja n'ekima empewo eyinza okuwanga wiiki naaba nga tebali mu kuvuba olw'embeera kubanga emizimu gy'okwo tegikkirizaako ebyo bintu kati abasajja nga babakkiriza nga bajja nga bayimba bulungi nga bagenda naye bwe baali basimula baabagamba muzze n'ekima kuno era muvuddeko nayo naye kinaabatuukako nomumanyi tewali yali azzeeko kuno naakima n'abeera n'emirembe bakyalipa nga bagamba waawa nga basuna nga bagenda ebyabatuuseko bwoba olowooza nkulimba Mathias yali abaddeyo bonna abayimbi abo ababa akadogo kamu banduga bonna basibawo tebavaayo nga kiriko sente kivuba mukene bakubire babuuzo bekyo ekizinga bagendako n'enkima oba n'endiga so kati bano bagenda nankima nandiga waki enkima tebagikirizaako emizimu gyakuli babuyita muwanga tegukkiriza giba n'emizizo gyayo nekigamba kino tekikirizaako nga bula nti waliyo ekizinga tewali mukazi n'omu agendayo era abasajja bayo babaagala bakazi basaana bagenda ku kizinga ekiddako gye bagula abakazi kati bano enkima baali batambula nayo lwaki efujjo ly'abavubuka olumanyi batambula n'akatima kaabwe naye nga olengera ku kizinga kye bayita 0 eddakiika nga 2 waliwo akazinga katini nnyo kali mazzi wakati kubanga ebyo ebizinga byeni mu kugamba biri mu luyanja mazzi amakulu ekizinga ekyo kiriko enkima esobola okuwuga naye okuva lwewaali kibadde tewali nkima n'emu yali esaziko nejja kino ekizinga naye nga kweziri kuno kuliko emmere kuliko buli zibeeramu omwo mu miti naye tezisobola kusala kujja era babagamba enkima yammwe mwema mulya mugyagala nnyo mugireke kazinga kali akaddako awo munaagiyitawo ne mugenda nayo nga mukola ki nga mugenda ne bagaana ne babagamba ekiddirira mwe mumanyi era byebyo kati wakuba tutenayo tekakiyambukire okukizinga naye bamatias baziina basobola bakubira ne bababuuze ne verifyina information eno gyenkugamba kale weebale nnyo ssebo obuzibu bwonna bwavudde obulawe bavudde n'amazzi gabaddeyo kumpi kati gwani erinnya lyo ezibamuta baziriyo baziriyo olinayo ku kizinga eyo mugoga ninayo amaato gange agamukene kale kansevinga enamba yo nompeereza ddi ku byennyanja kyali wange yampadde n'enamba yo ani kalidala kale kale